Alright, buterevu nate omulungi nate awuliriza tuba tutandise buterevu nyate tubenga tweyongerayo mpola mpola kalumanyore program shali mbibuzo bya mwemwa tubuza mpola mpola tushali mukumusajja gwe tuli mukuba ntuwogerako obudde buno bwennyini olwamu naffe ekibuzo kyatubuuza amanyidwa nga William Tindo. Yes, embera nga bweringa bwetambula gwe munafa atuliza oba tweyungako yakatweyungako tuddamu bibuuzo ebyatubuuzibwa yali Silverton yatubuuza nalugamba yakumanya nate emirimu egyakolebwa John Wycliffe wamu opozi ne William Tindo era nga munaffe nkutegeeza nti no John Wycliffe yagwa katuli ku William Tindo twamutandika noza wiki yagwa era katuli mu kintu kirala tugenda mu maaso nga tutegeera obulamu bwe bwali butya atandika okuba bwe kibi yakola kubanga munaffe yatubuuza emirimu bannaffe gye baakola mu bitundu ebya Roma missing ebitundu biri byonna oso bijja wali kugundi ku YouTube tubiteekayo wali ku Our Story TV oso gendayo Our Story TV YouTube channel eyo oba nojja ku Facebook wali noonoonya omulangira Kalema kiba kikulaga buti kigwa twala direct wali gye biri ebitundu ebyo noso kubanga obyekenneenya obiwuliriza enotegeera ebyafaayo by'abasajja abo munaffe nga yatubuuza ebyafaayo ebyo eby'abasajja bye baakola eri that ku ddiini oba eri Roma. Kale no wetwakoma ku musajja amanyiddwa nga William Tindo nga tumutegedde omusajja asomye ebitabo bye mwali mulowooza nti no John Cliff nno oba John Wycliffe we mwamuwulira ye ebibya bitonotono naye nga of course yatandikawo kitwayita omugendo eyo reformation yagitandika gye bayita Protestant Reformation nenkwadde teyali butongole but yagitandika mpola mpola olw'ensonga nti yavaayo n'agamba nti agenda kuba ye kennyini nga yeŋŋanga kye bayita Eklezia Katolika ng'agiwakanya emu ku ebyo ebyayita suubira oba byayita kkiriziganya nabyo. Kakati nno muganda wange tuba tukyali ku oyo nate laba ne zireeta ate omusajja enjasabiggu omusajja atatya biduduma omusajja gwe twagee nti nno baaba ate noono naye yabafuukira akayinja mu ngatto abannaffe aba Eklezia Katolika ono nno ye William Tindo twamwogerako that is a government nno gwe munaffe ataali naffe osobola kubanga munange obitegeera ebyaliwo mu kaseera kennyini ako naye tulina okuba tugenda mu maaso mpola mpola tulenge munange embeera en'okubanga etuuka akati nno omusajja ono Tindo okuva nti munange yava mu ggwanga erya Bungereza n'abeera nga agwamba dadduse avuddeyo eyo n'abeera nga ebintu okuba nti bimucyankalanako mpola mpola ekyaliwo kyali nti nno yatandika okuba jjukira musajja yasoma digiri yasooka digiri eyokubiri newa n'obukulu n'abeera nga ebintu munanga bikwasaganya ddala bulungi nnyo n'atandika n'okutranslatinga New Testament kuba nti nno agizza ajjukira nti yava mu ggwanga erya Bungereza n'agenda mu Europe that is Bulaaya era mugenda mu Bulaaya yagenda mu ggwanga erimayiddwanga erya Germany mu Hamburg eyo waliwo n'ekitundu kye yavaamu n'agenda bakiyitanga Antwerp gye yali eyo neyeekweka n'atandika emirimu gye mpola mpola egy'okutranslatinga nga Bayibuli olwo ng'agenze mu ggwanga lino erimayiddwanga avudde mu ggwanga erimayiddwanga erya Bungereza akati nno kinajjukirwa nti of course bali ekyamujja eri bali banasobola okuba nti bamussaamu kitiibwa n'akamu omulimu gwe yamaze okuba nti afuna mune baagumuggyako n'akola apiiru ne bagumumma ne balaba nti nno ebyaddala waliwo yali ataasa okuba nti amuyingirira then ate ekirala ye kennyini yali alina byawakanya nga ne ensomesa gyawakanyiza ddala mu Eklezia Katolika ng'agamba nti n'ensomesa eyo yali tejjaayo kinyusi nga bali ku nsomesa ey'omusajja oli amayiddwa nga Erasmus kati ye ng'agamba nti tulina okuba ntusingawo kaawo nti abantu bebasoma bye bategeera balina okuba nti babitegeerera ddala era babiteeke ne mu nkola ekyo no kyanyiza abamu ku abo era ye yavaayo n'okuvaayo ne bamugamba nti nno alinga yagala okuba nti awakanya ebintu bya paapa kubanga jjukira yavaayo n'agamba nti nno ye alabira ddala Eklezia Katolika bw'ogitunya bw'oti yali evudde ku mulamwa kakati nno kwe kuvaayo ne bamugamba nti nno avudde ku nkola eya paapa atandise okuba nga ye agendya ku nkola eyiye ng'omuntu era munnange jjukira nti baamuyita omukumuyita ne batuwa mu olukiiko lwe baamuyitamu olukulu ennyo nga bagamba nti omusajja gwe lwaki owakanya nate ebigambo owakanya nate embeera zonna ezirina okubanzibera bwe zityo era meeting lwajja abasajja bonna abamukereza bamuyita bishops ab'enjawulo bamuyita era nga eyakuliramu yali John Bell yali chancellor owa diocese eya Winchester bano nno tewali musango gwe bamusalira naye olwava meeting bweti munnaffe atuuliriza ono kigambibwa nti yalina oluyombo yalina olujogano lwaliwaawo nga bayomba ne John ne omusajja amayiddwa nga Bell ono ng'amugamba nti nebyaddala mulimu ba clergyman oba mulimu basajja abeeyita abakatonda mu Eklezia Katolika abayite bafaayo n'akamu n'akeddagala so ye yennyini yavaayo n'agamba nti nno
kuba oli John Bello ng'agamba nti no kisingako okubeera ne yagamba we had better be without God's laws than the paps. Nti kisingako okubeera nti tulina amateeka ga Katonda nga tulina aga paapa. Era kino Tindo ye bambi musajja wattu kyamukwatako nnyo nnyini ddala n'avaayo n'amugamba nti nedda me I defy the Pope and all his laws. Nagamba nze sikkiririza era ng'anyogondya amateeka ng'anyogondya ka paapa wamu n'amateeka ge gonna. Nangeko n'agamba if God spares my life for so many years I will cause the boy that doeth the plural to know more of the scriptures than thou dost or than you do. Nga mu luzungu olwali ngedda. Naga dino era singa Katonda andekawo emyaka mingiko kijja kundetera okubanga mpaliriza oba ndesha n'omwana omuvubuka omulimi avuga entenga alima okumanya ennyiriri nga bwe ziri mu Bible okusinga mmwe muzimanyi kuba muzikyusa. Awo Tindo omusajja wattu kwe kuvaawo mu ggwanga ery'amayiddwa nava mu London yawo mu kibuga London mu 1523 yasaba olukusa abeere nga atranslatinga Bayibuli agiteeke mu Lungereza wabula okusaba kwe kwagwanibwa. Mu kugaanibwa n'agamba nga kijja kuba kibi nnyo era nga baga nti abaamugaana okusaba ku Bishop Tunstall baga nti yali yapraising nnyo Erasmus era nga agamba nti nno bo baali bakola nnyo ne Erasmus okuba bakyusa Bible okuva mu Greek eya New Testament ifu ya New Testament oba endagaano empya kandi nno bwe bityo munaffe ebyali era musajja mukulu ono amayiddwa nga Tindo yagaanibwa n'okusenzebwa oba okuwala omwana abeera nga awandika ekitabo oba nga akivvuunula ekitabo. So kyeyakola musajja wattu yagenda mu maaso ng'agamba kale ne baba baŋŋaanye okukikola kino nze nyagenda mu maaso nga ni mu London wano mbeere nga nsoma bwe nzivunula mpola. Bino byanyiiza abamu ku abo era mu kumunyiiza n'alaba nti n'ebyeddala yetalina bubudamu mu ggwanga emayiddwa ng'erya Bungereza. Era ono musajja wattu we yaviira mu ggwanga erya Bungereza n'agenda mu Europe nga bwe nagamba yagenda mu Hamburg eri mu Germany mu 1524. Era eyo gye yali mpola musajja wattu oyo n'atuukako mu University emayiddwa nga eya Wittenberg. Watuukayo eyo kigambibwa yabagamba nti n'omulenge William Tindo okuva mu England bali bamuwuliddeko era awo yafuna obudamu ng'ayagala okuba nga translatinga ng'akyusa Bible ng'atandikira ku New Testament oba that is endagaano empya ng'agitranslatinga agijja mu Greek ng'agiteeka mu lulimi Olungereza. Jjukira omusajja ono nagamba lodi yali musajja nga linguistic yasoma ennimi zaali ziwererako ddala. Akati nno kino yakikola yakimanyiza mu 1525 era nga yambibwako omu ku abo bali abayambibwe amayiddwa nga William Loy. Kali mu 1525 waliwo ekiwandiiko ekyafuluma ekyawandiikwa omusajja amayiddwa nga Peter Quentel ekyafulumira mu Cologne eri mu ggwanga erya Italy. Era kino kigambibwa nti nno bagenda okisoma nga kiringa ekyagala okuba kiwakanya enkola eya Lutheran ekyali kyekya Lutheran. Manyi otwogera ku Luther waliwo munange yaddambuuza nti Martin Luther King. No, Martin Luther King si omu ku abo aba recognized mu kye bayita Protestant movement. Nedda tuba twogera ku Luther King tuba twogera ku Martin Luther kyokka tekuliko lya King. Tugwa ku Martin Luther omuzungu so muddugavu. Martin Luther King Jr. ye muddugavu omulwanzi w'eddembe ly'abaddugavu. Naye no Martin Luther ye ate wa bya ddiini philosopher mu German philosopher tulimwogerako maybe maasawo nga tumaliza bino okusa ku kibuzo kinabye munaffe kyampereza wano. Kakati okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumizibwa omusajja ono Peter Quentel nga batandika okuba ne bawakanya ebya Luther byabaza okuba nti ateekawo nga ye kuba ne yalijjukira awakanya eky'Abakatuliki era ng'onjukira yeyongereyo kye bayita Protestant movement n'ajjamu kye tuyita Protestant. Abaprotestant ne baganda bajja baava mu ekyo. So eyakomekkereza oba eyatandika yali John Wycliffe but ate waliwo abaggusa ekintu kino era nga yali ku mwanja ennyo yali Martin Luther. Kati nno enkola ze abamu baali baziwakanyiza ddala. Kati ate noono laba najja amayiddwa nga Tindo ng'ate naye yeefaananyiriza ku nkola zennyini eza Martin Luther. Kale ekiwandiiko kifuluma nga kiwakanya oli. Bwe kiba kiwakanya oli kitegeeza naawe muganda wange oba tolina bwekyusizo kubanga naawe kijooka kikuwakanya. Kakati wano yafulumiza edition ng'ejjudde
eya New Testament mu 1526 era yagiprintinga bamwitanga Peter Scofield yagiprintinga mu kifo kimayiddwa nga Worms webagamba nti nno yali Free Imperial City webagamba nti nno nga tebamalina kumanya nti nno bakikubiddewo ekitabo ekyo nawe botaza okubanga onoonyereza tojja kubiraba mu kino lwaddukira ekimayiddwa nga Antwerp akigambibwa nti abasinga obungi basimagolinganga ebiwandiiko ebimu byafulumyanga ebiwandiiko nga babikyusizza mu lulimi Olungereza ne bituuka mu ggwanga erya Bungereza bwe bituukayo buli omu yeebuuza naga bivuddewa babikubiddewa kati ku bitabo kwaliko kubanga jjukira ku bitabo kwennyini kwaliko nti no bakubira somewhere mu kibitubo ekimayiddwa nga Worms era nga Peter Scofield ya printinga ekyo kibuga kyabaga nno kibuga kyali free nga bwe okuprintingira ebintu naye nga baga bituuka bita mu Bungereza babisomola batya otuka mu Bungereza kati nno kino kyaleetera okuba nti nno mu Bungereza bawera okuvvuunula kwonna mu October 1526 bawera okuvvuunula kwonna era ng'omusajja yakuuma omutwe bamuyitanga Bishop Tunstall ono era yisa ne warnings eri abo bonna abatunzi b'ebitabo byonna ebyali bivvuunuddwa mu Lungereza ne kopi zaabyo kasobera nga waliwo kirina walina okikwata okyokye mu lujjudde kandi no kitegeeza kyekyo kitegeeza nti gwali musango gwa Nnagomola okusanga ng'olina ekitabo ekivvuunuddwa mu Lungereza nga kiwandiikibwa omusajja ono amayiddwa nga William Tindo era mu kaseera kennyini ako Kadino Wolsey omu ku abaali tebagalira ddala Tindo ono abaali baagala ebikolwa eby'omusajja oli Erasmus abaali bakkiriza nnyo mu Bwakabaka wamu ne Paapa yavaayo n'alangirira Tindo ng'omusajja avudde ku nnono eza Katonda eza Bayibuli era n'agaana omugamba nti najja kuba aleetebwa ne mu kooti abeere mune ng'avunaanibwa era akyogera mu kooti ng'ejjudde omwezi gwali gwa January omwaka 1529 kati embeera bwetyo munaffe bwe yali naye omusajja ono ye Tindo kyeyakola yasigalayo ng'awandika ebitabo bye mu kava mu kitundu ekimayiddwa nga Antwerp gye yali agenda kakati no awo mbadde nkujjirayo just Genesis oba wetwakoma luli otegeera omusajja ono Tindo yatandika ty okuba ndi munange awalanibwa okuva mu Bungereza ogwenda mu Antwerp oba mugwana mu Germany oba mu Bulaaya so bwe yali eyo yatandika okuba nti afulumya obutabo obw'enjawulo yatandika n'asooka afuluma ya translating ekitabo kya Genesis ekitabo ekisookedde ekya Bayibuli olubereberye yakitranslatinga n'akiteeka mu Luganda mu Luzungu n'afulumya pamphlets oba obutabo bungi nnyo n'asooka printinga nga businika muki oba businika mu Bungereza mu bubba nga bituuka basimagolinga batyo mpolampola kino kyali kibi nnyo kubanga omusajja ono Bishop Tunstall yegasseeko Bishop amayiddwa nga Wolsey wamu ne Thomas More mu Bungereza batandika okuba nti bagamba nti omusajja ono Tindo yonna gye yeekwese ebyaddala alina okuba nti akuuniribwayo nti anaamukwata yenna ajja kuweebwa ekirabo naye nga tebana kuba nti batuuka awo tebalina jjukira baali tebamanyi wa waakolera bintu bino kubanga byafulumanga baga nti abikolerawa emirimu gye agikolerawa nga yeekweka mu hambaga bati katundu ki ate nga tebalina kibayita jurisdiction oba tebalina buyinza bumuno naye mu katundu ako era muganda wange yatandika okuba nti akola mpolampola in hiding wano ya revising kibayita yafulumya New Testament revised na oyagimala akitaka lye bali ngeri mu Lungereza n'akwata te ku ndagaano enkadde awo nno yafulumya ebitabo ebyaweerako nga translatinga kopi esooka n'arevising n'akolamu ate endala nga genda bagikendeza ku lulimi olw'enjawulo nga bwe yagitegeeza nti ayagala abeere nga endaga ebayibuli yonna agikakkanya mu lulimi oluzungu olusookerwako nti n'omwana alima ku kyalo abeere nga so gitegeera bw'agisoma okusinga ne ba bishops baba mu Catholic Church abaali bagisoma kifuula nnenge kakati mwaka gwa 1503 omusajja yawandiika akatabo akamayiddwa nga The Practice of Prelates kano nno yali nga ali mu kopoozinga yali nga alumbye kabaka amayiddwa nga Henry VIII okumulumba yali apulaninga ng'ateekateeka kusaza mu bufumbo bwe n'omukyala we yalina amayiddwa nga Catherine okuva mu Aragon era ng'agenda kuwasa ate omukazi omulala amayiddwa nga Anne Boleyn ono omusajja ono Henry VIII kabaka yava n'agamba nti obufumbo buno obubwe wamu ne Catherine o Aragon mbutebwali scripture
It was unscriptural. N'olwensonga eyo agamba balina okumusazaamu yawa grounds ki ina kwanza kutegeeza era ng'asaba agambye Cardinal Wolsey abamu abamukiririzaamu ennyo nnyini ddala ono ye amwataaki nagano nkiraba gwe Cardinal oyagala kubanga ogatta kabaka oyagala kubanga osazamu obufumbo obutukuvu ate omugatte n'omukazi omulala ekitakkirizibwa mu Bayibuli era n'ekirala mwagala kuba nga bennyini mujemera ne Papa amayiddwa nga Clement ow'omusanvu eyali ng'atwala Roma ebiseera ebyo oba ng'atwala obukatuuki mu biseera ebyo kakati nno embeera awo emberebezi naye tandika okwanti ejja kati kyava ku ki Henry the 8th nagamba munapo obudde tujja kuba twogera ku musajja ono mutegeere kye bayita Anglicanism gye kyava oba Abaprotestant gye baava jukira Abaprotestant kati beekyusa bakyuka kati bayita ba Anglicans bajja kutegeera waje baava naye kankuwa ujja brief katono nnyo ku musajja ono amayiddwa nga Kabaka Henry ow'omunaana jukira edda obwakabaka bali bugenda mu maaso bulungi nnyo obwakabaka we buli oba Bukatuliki we buli naye Bukatuliki bwali bwatwala ensi yonna kumpi nga already bonna Bakatuliki bagenda mu maaso nayo then obwakabaka no bwaliwo kati kabaka ono Henry ow'omunaana yali ng'afuga olubiri obwakabaka Bungereza bwonna nga yabufuga n'ekyaliwo musajja Tony yagwa mu buzibu obuzibu butya yawasa omukyala bwasa omukyala yamuviirako akabasa yali amwagala nnyo n'ekyanaga nti omukazi alemedde omuzaali omusika ekyakyusa kye bayita foreign policy oba n'oku breaking up n'eggwanga oba ne Roma yonna ne Catholic Church kyava kuki omusajja ono Kabaka Henry ow'omunaana yafuga Bungereza okumala emyaka 36 okuva mu mwaka gwa 1509 paka 1547 era ng'ono mu biseera byafugiramu awo Bungereza ng'ekyukakyuka oba kye tuyisenga Protestant Reformation wetandikiraawo kati mbwakabaka bwe ebyalimu ekisooka yasooka n'afuna ebizibu mu mukwano gwe wamu ne bakazi be ekyokubiri n'afuna ebizibu mu by'obufuzi ekyokusatu n'afuna ebizibu ne Catholic Church oba mu by'eddiini era byamuleeta mu spotlight ennyo tebyali nnyo bya ddiini but byali just obulamu bwe obw'omukwano wamu mpozi n'ebulamu bwe obwa politics eno ow'omunaana amanyiddwa nnyo ng'omusajja oba kabaka eyalina abasikazi 6 mulambirira era bano ate 6 betumanyiiko naye nga ate yalina ba mistresses abala abakazi abatali batongole bayitirivu nnyo ebyo yakyaliranga eyo wala bajjanga bwe batyo paali bayitirivu nnyo kati obukabaka buno olw'ensonga nti nno bwali ebiseera ebisinga obungi bagali bali bakubadde babugatta kati Henry yasooka n'awasa omukyala amayiddwa Catherine owa Aragon ono mukazi wattu Henry ow'omunaana yamufuna mu mwaka gwa 1509 ku myaka 17 egy'obukulu era munnaffe wayitawo that weeks 6 zokka nga omusajja ono amaze okuba ng'ateekerwa amaze okuba ng'alya entebe namulondo n'awasa Catherine owa Aragon muwala wa King oba Kabaka Ferdinand wamu mpozi n'abakyala amayiddwa nga Isabella aba Spain era ono Catherine yali namwandu we yali muganda wa Henry mukulu we amayiddwa nga Arthur ebyembi Arthur lwafa ono muganda n'agola matinoke obudde oneka amutwale n'abiramu nenga amuwasa kakati okuva mu kaseera kennyini ako omuvubuka nga akyali muvubuka amaze okuba munenga alya kyetuyita obwakabaka amaze okulya munange entebe eŋŋoma nga akyali mwana muto yatandika kitwalisenga wedding characteristics yali obsessed nnyo nnyini ddala okuba nti yongera munange obwakabaka buno obwaba Henry obwa Tudor kakati omukyala ono gwe yawasa amanyiddwa nga Catherine munange yafunanga embuto bw'afuna embuto ez'enjawulo buli wafuna olubuto ne baga lwayi lwa mulenzi oba balulabanga nga luvaamu oddukebera nga lubadde lwa mwana wa mulenzi n'azaala abaana abawala bw'azaala abaana abawala kigambibwa ebyo yalina naye ng'abalenzi bonna baavaamu era embuto zeyafunanga ez'enjawulo tebamanya kyali ki era ng'omuwala gwe bagamba nti wa Henry alinga ne Catherine bali omuyita Mary yasurvivinga yekka paka mu mwaka 1500 nga mu 16 yasurvivinga n'abeera nga waali awo naye kigambibwa nti nno omukyala ono Catherine yali jukira gambye obwedde Catherine yali bambi yali mukazi wa Arthur King Arthur eyali muganda wa Henry
kati King Arthur bwafa nga amaze okuwasa omukazi ono akaseera katini nnyo laba n'aleka nnamwandu omuto ekijujulu. Kati Henry teyatuma amabega wonna juko Bwakabaka bwagamba nga kasita mugize katukuwadde ono yaba agenda mu maaso okuba nti abeera n'abakyala. Munnange Catherine yasigala ku side ya Henry okumala emyaka 30 bweddu okumala emyaka gyali 23. Era munnange kigamano gati no ono Henry ebyaddala yamulabanga omukazi gwayagala yekka mu bulamu bwe. Ono kigamba nti yalinga model wife gwalaba nagamba nti mama w'abaana bange. Era tewajja kuba muno munnanga amukira naye kyennaku kyajja nga omukyalo namayidde wa Catherine wa Allegon munnanga alemeddwa okuwa kabaka Henry omwana ow'obulenzi yali badde ng'omusika. Kubanga bambi bw'otunulamuko emyaka omukyalo ono gyali amaze mu bufumbo kubanga jukira yamukuba embaga ennaku zomwezi zaali 11 omwezi gwali gwa 9 omwaka 1509 nga amaze omukuba embaga omusajja ono. Ebyabwe byali muko obuzibuzibu bitonja bigambako wonna batufunye obudde obwogera ku Henry VIII. Hakati nono yalina yasooka yamukuba embaga laba Catherine n'agenda afuna olubuto olwasooka ng'ennaku zomwezi 31 omwezi ogwa January that is 1510. Bambi yazaala omwana gwe bayita ba stillborn omwana nga afudde naye okusooka bagamba Catherine nti yali akalinga yalina abalongo mu lubuto era kabaka yaga kufuuka Ssaalongo. Era kigambibwa nti nno munaffe olwazaala baga nti omwana omu yali afidde mu lubuto then okuzaala n'omulala n'omulala naye n'afa so tewali mwana n'omu yakola ki olubuto lwavaamu bwe lutyo ng'abaana tebasobodde okubamu ne bafuluma so n'abeera nga ekyasooka that is olubuto lwasooka. Olubuto olwokubiri laba n'afuna olubuto nga lwa mwana wa bulenzi era yaluzaala nga 1 January 1511. Then bambi omwana we bamutuuma ne Henry. Kati ekyennaku ekyaliwo just omwezi gumu gwokka gwayita gwetunala kugwako nga 22 February 1511 omwana n'afa mangu nnyo tewalina kyebaga nti noba yafudde kino bakibuzaabuza bwe batyo kuba muna Bwakabaka bufiirwa omuntu ebise ebisinga obungi muyinza obutamanya abasinga obungi. Akati newankubadde nga bali bategedde nti kabaka afunye omwana biki bati bakikweka. Then laba nafuna olubuto olulala nga zaali 17 September 1513. Ono naye yali mwana wa bulenzi. Kakati ono ekigambibwa nti mu kumuzaala bw'ati yali mulenzi tiyamala dakiika ziwero basawa ziwera n'afa. Then naddamu n'afuna olubuto mu November mu December awo. Naddamu n'afuna olubuto n'azaala mu December nga 10 December mwezi gwali gugwako gwa November tugenda mu December. Ennaku zomwezi tebaziteekawo bulungi naye nga yafuna olubuto olulala mu mwaka gwa 1514 n'afuna olubuto nga lwa mwana mulenzi era bw'azaala omwana bambi yamuzaala omwana mufu. Kati nno kiraba ndoze kyaliwaawo. Then kabaka ananga okuba abami ng'akola ki yennyini nga yeekyawa nga kabaka Henry ow'omunaana. Kati ng'ennaku z'omwezi zaali 18 omwezi gwali gwa February omwaka 1516 azaala omwana yazaala muwala. Omwana omuwala ne bamuyita erinnya lya Mary. So olaba ndowooza bajjawe batyo. Then naga kabaka n'agamba nti maybe nja kuzaala omulenzi maybe olukaba nanga okulaba nkana nga bwe gambye azaala afuna olubuto olulala era azaala ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi gwali gwa November 1518 bazaala omwana nga mwana muwala era asubira omulenzi olwedde waliwo omuwala yekka Mary asubira omulenzi omwana bagenda omuzaala ng'omwana mufu wabula ng'omwana naye yali muwala. Kino nno kyanyiza omusajja ono Henry kabaka wa Bungereza w'omunaana kyamunyiriza ddala era mu kumunyiiza amaaso ng'abasajja abamu nga ye nga mu Bungereza nawe okuba munayingala nk'okumaggamagga alabe anajjawo omukazi anaamuzaalira ate omusika omwana ow'obulenzi. Era mu kumaggamagga mu kutunula mu kukolera kibayita enkaliriza ng'anoonya alaba anajja munange omwana ow'obulenzi Henry kabaka ow'omunaana kyakola amaaso yagenda mu maaso munaffe nga amaaso ge agakuba ku mwana muwala ekiwalajjana ekyali kimanyiddwa nga Elizabeth Best Blount. Ono nno
yali omu ku abo betuyita ladies in waiting oba abayambi oba queen oba bannabakyala Catherine ono yali ajoga ne sekujoga yatulye mu baana mu bawala abali bayambako mukazi wenyini mweyajja omuwala munange n'amwagala. Kakati mu mwaka gwa 1519 kigamba nti omwana no Elizabeth Bass yatwalibwa mu kifo ekimu ekyekyama mu countryside eyo ku kyalo ekimanyiddwa nga Essex, era mu kutuuka yeeyo yazaala omwana ow'obulenzi amanyiddwa nga Henry Fitzroy, era kigamba nti nno naye ali considering abamu ku abaana abazaalibwa ebbali w'obufumbo omulenzi yekka. Omulenzi gwamanyi tino yazaalibwa ebbali w'obufumbo oyo amanyiddwa nga Henry Fitzroy. Kakati nno ekyadi ekyali ki olina okumwagala muganda wange ng'oyedde amaze okuba nti ayagadde abawala n'abawala bayitirivu nnyo betaba mistresses bangi nnyo. Kati mu myaka gya 1520 jukira awanza okuba bamuddusizza takyali mu lubiri adduse eyo bamutadde mu kiso ekimanyiddwa nga Essex gyali eyo mu kyalo. Mu mwaka gwa 1520 Henry labana ate addamu ayagala era agwa mu mukwano n'omuwala omulala amanyiddwa nga Anne Boleyn. Anne Boleyn ono naye yali omu ku abo abayambi aba mukazi we. Kakati nno bwagwa mu mukwano n'ono Anne nasooka kakkana masooka yeesikamuko n'agamba kino ngenda kikola ntya bannange. Kakati mu mwaka gwa 1525 Anne ono yalina muganda we omulongo, baali balongo bano, ne muganda we teyaliiwo, yali mu Bufalansa. Kati laba kabaka atandise okulabankana Anne ono amulengera, wamuyitako bwakolaki bwamulengera wayamba mukazi we bwajja biki. Kati laba omulongo ajja akyalira sister we omulongo bamuyitanga Mary Boleyn. Kakati Mary bwajja olwensonga nti Anne ono kabaka olwamugambangako nga takkiriza nga gamulaba kyamuli, kabaka n'amuvaako n'agenda ku Mary. Bw'agenda ku Mary omunafu atuuliriza n'amwagalako. Bw'amwagala yali sister ebyaliwaawo. Jukira nti nno Red yali agudde mu mukwano ate ne Anne kalengera ate yagaddemu sister we Boleyn, bano abaali abalongo. Era ekigamba nti nno agenda okumulaba ng'era ebyaddala Anne Boleyn yali ate mulungi ku ono sister we kale baali balongo. Yali mukazi nga charismatic nnyo, nga mwana muto myaka 25 egy'obukulu, atatambula n'abakyala mwagala nnyo, mukozi wa mirimu. Naga nti nno gwengenda okuba nti nfiirako munnanga mpuliriza. Era lwali olwo musajja tunasooba najja asobole okuba nti ayagala oba ng'aganza omukyalo ono amanyiddwa nga Anne Boleyn. Anne Boleyn yagaana, era mu kugaana kino kyalabikiranga kabaka omugambo oti ati kabaka nkuganye, kabaka ebyaddala kabaka asiimye mbw ate gwogaane. Munnange ekyaddirira bano baana bawala Mary olwakitegeera, Anne olwakitegeera nti kabaka ono ayagala muganda we nnyini Mary, n'agamba tajja mwagala olw'ensonga tasobola kwagala kabaka ng'ate kabaka akimanyi nti alina omuwala omulala gw'ayagala. N'ekirala tasobola kwagala kabaka yaleka kwakwakulizo, tasobola kwagala kabaka ng'amwagala ng'omukazi ow'okubiri nga mistress. Olaba abakazi bajja mu maka basooka okuba nti bwagala baga sisobola kwagala ng'olina omukazi mu maka. Tosobola kunjagala nga mukazi wa bbali namba 2, njagala nga nze namba 1. Muganda wange ebyaddala kabaka ate okwagala kweyongera bweyongezi. Kabaka kigambibwa ayagala nnyo omukazi ono nnyo Anne Boleyn. Era munnange mu kiseera kiro kyennyini nga amaze okulya ebigambo bye mbutajja kumwagala nga mutwala nga mistress. So ekirowoozo kyajjira Henry kabaka mu bwongo bwe kyali kimu, kyakugamba nti nno mukazi we Catherine yali amukooye, era akaseera katuuse akuba nti munnange ng'amugoba abeere ng'ava mu maka. Bw'anaava mu maka then Anne Boleyn ajja kuba ng'asobola okuba nti amwagala amuwase abeere mukazi we munnange owaddala. Wano kabaka kye yakola kwe kukyogerako, n'akyogerako ne Roma. Olwakyogerawa akiroopawa eri paapa. Munnange olwakyogera bw'ati bappa olwakiyisa mu kamwa, kabaka tebamulaba mu kamwa, ne paapa baamuddamu ne bagamba tekisoboka. So bwe kyali tekisoboka bwe kityo, Henry kabaka ng'awulidde nti nno obufumbo bwe tebajja busazaamu Eklezia Katolika nga we yalayira ng'akuba ebirayiro, ngenda kutwala yali mukazi wa muganda wange Catherine owa Aragon paka okufa ekulitwawukanya
atosa kubanga munnange mwawukana olw'ensonga nti alemeddwa okuwa omwana ogw'obulenzi. Mu biseera ebyo enjawukana zatandikira ddala nga bw'okiwulira. N'omwana we omu gwe yazaala Ani naga taata lwaki toleka naye tozadde mwana wa bulenzi, nze naafuuka nnaabakyala ng'omaze okuba nti ofa. Kabaka olwakiwulira muganda wange n'anyiiga n'agamba Mary bakusibe bakuteeke mu kkomera onnemesa otya okuba nti mpasa maama wo owookubiri. Munnange ne nnaabakyala wa Bungereza mu biseera ebyo amayiddwa Catherine yakigaanira ddala naga lisoboka tosobola kubanga atoyagala omwana omulala aye nange wendi gumamukko maybe nakuzaalira omwana ow'obulenzi. Kabaka Henry ow'omunaana yalabanga ono ali mu kusaaga yamugamba nti nno ludi emyaka gigenze nakuwasa oli mukulu jukira Queen ono yawasa ine emyaka 17 ate nga Catherine yene emyaka 23 senda musengako obukulu katono nnyo. Naye munnange kabaka teyaguma teyalinda era n'asaba obuvumbo bwe okuba ali munnange babugattulula ng'ani abugattulula nno Catholic Church ba bishops mu ggwanga lya Bungereza baatya kwe kusaba Papa abalagira ekyokukola. Papa n'abagamba nti kyebagasse ewamu Katonda nga yakigasse era Katonda yasobola okuba munene ng'akikola ki ng'akigattulula. Kino kyanyiga Henry kabaka omulamba n'agamba lwaki munda bye mukamwa. Kabaka tewamula mukamwa. Kabaka asiimye omukazi adebba yawasa omulala lwaki mwe mugaana nze nsazeewo nga nze. Era mu kaseera kennyini yako yagamba yayisa amateeka ag'okuba nga bo wekiba kisoboka obwakabaka bwa Bungereza bubeere nga bwekutula ku Roman Catholic Church ku Bukatuliki batekewo church eyaabwe eggwanga lya England. Omungi ampuliza sagala mu ntwala eyo nabiganja ddula by'emyaka omundi ogunaddako kati Church of England etandika okufulfiringa kyita sexual pleasures ezakabaka ow'omunaana Henry. Muganda wange ebyaddala ebitandika bwe bityo ebyaliwo nja bigamba maaso eyo nga twogedde ku musajja oyo yekka nga ali yekka nenjaga kuddusa just kulaga obuzibu bwavaawa wakati w'omusajja oli amayiddwa nga William Tindo n'obwakabaka. Omusajja agambye oba ekereziya katolika kanjiveemu nkole kyaki yange egenda okungatta nga nze. Muganda wange wuliriza kakati Henry ayawukana ku ekereziya katolika mu ggwanga lya Bungereza n'agamba ngenda kukola kyaki yange akola Church of England. Era Henry wamu ne Anne Boyle bwe twogerako bano ne bagattibwa empeta mwaka gwa 1533 era bagattibwa gwe munafu atuliriza. Anne okusooka okuzaala yazaala mwana wa buwala amayiddwa nga Elizabeth mu mwaka gwe gumwogo mu mwezi gwali gwa mwenda kitegeeza olwamukuba empeta mu January bapa kyaddiya mwakitegeera n'azaala omwana mu Sebutemba omwana bamuyita Elizabeth. Henry yasigala ali hopeful agamba maybe Anne ono akyali mulungi akyali muto ajja kunzaalira eddenzi obudde bwonna. Muganda wange embuto ezaddako zalinga eza Catherine kuzaala baana bafu era mu kaseera kennyini ako Henry yaluzinga interest mukazi omupya gwe yamaze okuba nti afuna wabula nga mufunya atya mu mbeera munnange yali embi ennyo nnyini ddala nga begambye yeekuludde Catholic Church ataddewo church eye mu Bungereza eyokuba nti emugatta akubye waliwo ne bishop gwe bateeko ku kiso emmundu zaali nga ntono biseerewo bamuleka ku kiso nti ogenda tugatta obufumbo obaaba mu kubagatta mama ndiri kunyumiza. Akati muganda wange omusajja ono kwe kuva naga omukazi ono ebyaddala ananfunira omulenzi tanfunye mulenzi. Kakati bene nanga bwe byali ndibikubuulya maaso kubanga nono mwala Anne ne yafuna obujja kubanga Henry yatunula ate bali n'agamba agenda kola atya n'afunayo era n'atunula ate kati biwalajja n'ebyaliwaawo ebikyala ebyali birabirira n'abakyala ono mpya gwe yamaze okuba nti afuna Anne n'afunamu ekikyala ekiwala bakitanga Lady Rochford. Lady Rochford muno munange n'akyagala. Anne olwakiwulira maama ng'abakazi bwe mbimanyi bino olwakiwulira mbu ate bbaawe afunyeyo omuwala omulala kwabo benyini adde akozesa labwanyigira ddala n'amugoba ne mu lubiri. Olwamugoba mu lubiri baaba kabaka n'akitegeera nti bamugobedde omuntu we mu lubiri. Olwakitegeera bw'ati embeera limbi nnyo
kabaka yanagamba n'obufumbo bwono noba busazeemu awasa omulala. Kakati no obwezi obwekikula bwekityo obwagenda mu maaso mu bwakabaka bwa Bungereza munnanga mpuliriza era mu kubusazaamu kyakitegeeza bamugana naye kabaka osase mufumbo omukazi akyali mulamu kinaalabika kitya newankubadde ng'otaddewo Church of England ne kinaalabika kitya wava mu Eklezia Katolika otaddewo Church of England ne tunakirabira tutya baaba munnange kabaka kyeyakola okimanyi yagamba nti twali tabbu nze nkiyiza kabateke emisango gyonna nagamba yewe emisango gyonna mugiteeke ku ani ono nti azizza emisango gimusinge abere nga nva mu maaso era ani bamusaka emisango nti bamukwata ng'alina omusajja omulala gw'ayagala mbu bwatyo batugamba era bamukwata mukazi wattu ono wayita ennaku 2 zokka ekibonezo ky'obwenzi nga toli kabaka mu ggwanga erya Bungereza kirina kuba kimu kyokka kyakuttibwa akalabba k'ebiseera muganda wange kaali kakutemako omutwe era mu maaso ga kabaka Henry VIII bamusimbira mu maaso omukazi we Anne n'alagira nti gwe Anne Boleyn waba kutte ng'oyenda newankubadde abantu abasinga tebannakuba kikakasa naye ekibonerezo kikusinze era ogenda kuttibwa mukazi wattu ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi gwali gwakutaano omwaka 1536 Anne Boleyn bamukwata n'omuteeka kalabba akatema k'emitwe era omutwe gwe bashywa ne gugwa wali omukazi n'abeera ng'amwetidde omukazi enyigwe wasa oyo n'abeera ng'agenze ng'ali ttale muganda nga mpuliriza olwo nkuzizzayo wali omusajja byawandiika mu bankaluwa omusajja byawandiika mu kitabo kye emu ku ebyo ng'awakanya okuba nti nno kabaka ono obeera otya ng'oyakuba nti nno osazaamu obufumbo gw'owase omukazi omulala. William Tindo abiwandiika mu kitabo nga awakanya ne sekuwakanya yenna kabaka ono okuba nti obufumbo bwe abusazaamu. Kabaka anyiiga, kabaka bw'anyiiga n'agamba mundeetera oyo omulenzi kyo yantuna mu kamwa takimanyi nti nze magulu nnyonjo kyukyu oweri ebungereza gwe ŋŋamba. Henry VIII era yasaba Emperor Charles VI naga nti yawandiisa akatabo ako amwetaaga bamumuwe era bamukomye mu Bungereza. Oba tuka mu Bungereza ye bamukwase abere nga afuna kyagero kuba nti amukola ozo kyali kibaaba. Ulira no munange ekyaddiyo okimanyi kabaka oba muyite Emperor Charles VI yamugamba ati no wampa ssebo sinnakutenguwako n'akamu n'akeddagala naye embeera nga bweri mu kaseera kano kennyini omuntu bwe tuba twagatuwa omuntu woje tuyita endagaano emayiddwa nga Treaty of Cambrai. Endagaano eno yasayiningibwa so Emperor yagamba nti okuwa omuntu wana okubawo kibayita formal evidence obujulizi obwenkunala nga tunakuba tukwata omuntu okuva mu ggwanga lyaffe oba mu bwakabaka bwaffe okumukuwa eyo. Endagaano gye basayininga eno emanyiddwa nga Treaty of Cambrai in fact emanyiddwa nga endagaano y'abakyala oba endagaano y'abakazi. Endagaano mwaka gwa 1529 ennaku z'omwezi zaali 3 omwezi gwali gwa 8 oyasayiningibwa okukomya olutalo olwali wakati wa kabaka wa Bufalansa eyamanyiddwa nga Francis asooka ne kabaka oba Emperor ow'Abaspaana mu Habsburg yamanyiddwa nga Emperor Charles II. Endagaano ekigambibwa ndesaninga okuba ndibateekawo munange emirembe gitontabaala siri kutabaala. Era endagaano eno kigambibwa mu kugisayininga mu kiro ekimanyiddwa nga Cambrai waliwo abakyala babiri ng'omu amanyiddwa nga Margaret owa Austria wamu mpozi ono yali akiikidde Emperor ne Louise omukyalo Louise okuva mu Savo yakiikidde kabaka Charles II. Bano kigambibwa nti bombi bakiikira obwakabaka buno benga banegoshiatinga obenga twali atanyigira munne nga bakabaka beetunuulidde face ku face. Era endagaano eno bagisayininga boke nnyini ekigambibwa nti okusooka waliwo entalo zirwanibwa waliwo lumayiddwa nga War of the League of Cognac ezalwanibwa ngaawo ne basayininga endagaano zino naga nti kale olutalo luno olubaddewo entalo zezibaddewo kale nga tulwanagana wakati wa kabaka Charles II ne wakati wa Emperor ne baga nti kale kyetugenda okukola kasazi badde wakati waffe walimu kibaita Holy Roman Empire wamu ne Spain then namawanga agali wansi wa League of Cognac omukago ogwo alliance eyo yalimu bakabaka ba Bungereza
yo yali mu bukawuka bwa Bufalansa, yali mu Papa Clement ow'omusanvu, yali mu Republic ya Venice, yali mu bukawuka bwa Bungereza, walimu ne omulangira wa Milani ne Republic ya Florence. Kati so bateesa ne bagamba nti nno mu kukwatagana kuno oba okulangana okwaliwo tulina okuteesanga ffe tulomenga tukola ki tukomekkereza okulwana. Era ibuke bateekako mu ndagaano gye basayininga wali mu Cambrai yali nti Francis yalina okuba nti akkirizanga kabaka nti akkiriza nti nno ettaka erimu eryali eri Abayitale omwali Antois omwali Flanders liberenga ligenda mu Italy, then yaberenga asigaza kino ekimayiddwanga Burgod, so akisigaze nga kabaka. Then ndagano eno ne bagamba yali ekkiza n'okkiza nti alina okuzzaayo waliwo ebintu byalina okubanga azzaayo nga Daphne Francois yalina omuzaayo wamu ne Prince Henry abazzeeyo gwe bagamba nga future kabaka owa Bungereza yafuuka nga Henry owookubiri. Then Bufalansa ebeereyo ng'eweebwa omusingo oba nga ransom gwa millions zaali 2 ez'ebiseera ebyo. So Francis asooka yakkiriza naga nti nno naye kuba bategeragana ngaawo kati ontalo okuggwawo nakkiriza gano tuwa omulangira ffe gw'okutte tukuwe kasente bwe kati. Era Francis wekasakkiriza ekyo ne bamuwa nakkiriza n'okuwagala oba n'okuwasa omuwala eyali mwannyina wa kabaka Charles owookutaano amayiddwa nga Elena, era gwe yawasanga 7 omwezi ogw'omusanvu 1503. Kati ne wabeerawo kye bayita endagaano gye baasayininga mu makkati ago gonna ennyini ag'abasajja bano bombiriri abaali abaakabi abaali abalwanyi. Era endagaano bagisayininga naga tontabaala siri kutabaala. Kati nga mba nina gwe neetaaga osobola omukwata n'omuleeta eyo naye naawe olina kyojja okumpa. Kati kabaka kwe kumugamba kabaka ono Henry VIII agamba kabaka ono Charles owookutaano nti ddira omusajja oyo William Tindo omukomyewo eno ewanga omumpe tumukoleko ng'amateeka gakola uganalagira. Kabaka amugamba tewali bukakafu bulaga naye kyogenda kumpa nti okwata omusajja ono muleete eyo nga kye twateekawo mu ndagaano emayiddwa nga eya Cambrai. Munnange ampuliriza. So yembeera bwetyo bwe yali byo bikyagenda mu maaso munnange ali eyo nga kabaka kyekitegeeza nti agaanye okuddira okukwata William Tindo amuzze oba amutwale mu ggwanga erimayiddwa engeri ya Bungereza abeere munnange ng'avunaanibwa. Ekyali kimaze okuba kikomekeza bwe kityo. Kati muganda wange kiki ekyaddirira? Tetukomyawo mulowooza obudde nga bugenze mukama. Okay, tunatandikira olate olunaku olw'enkya. Mubeere bulungi. Programu Kalumanywera bwetyo bwetambudde omulangira Kalema ge gange. Mbeere bulungi mweraba.